Bantu be baba. Namugamba nti osi kumulabyago muwala kati ndoza mwala yazadduka bwali wano okukasiza bannange berekerawo mulamba katifa ati omuntu mulamba oyina buzibu katifa abantu ababulijjo tugenda kola tutya era tugenda kubeerawo tutya era obukumi tugenda bujja wanga osiba musi ku kitundu kyaffe osabadde talina buzibu osabadde buli muntu amutwalanga bwamulaba abadde akyali muvubuka muto ne bamutta atugenda kola tutya byobwenjawulo eteekawo obukuumi kuba kati singa twabadde n'ebitaalo okwo ne kamera at least tubadde tulina bwe tugenda okutandikira okukola ki okumanya abazigu abo abatutidde osi naye kati tugenda kutandikira kamera at least twandibadde tulaba omuntu abantu abo abaseki abassa omusirikale bongere ne security mu kitundu ala ne kamera tusobole okulaba abantu abo abakola ki abatuttira abantu baffe okubamalawo naye banoonyereza abantu ab'omu kitundu ngaffe abatalina kitundu muba tubaddengawo wano ku kkubo nga tukola emirimu gyaffe saawa ne ziwera 2 twetaaga abasirikale twetaaga abasirikale nga bangi poliisi yaffe y'entaawo nga ntaawo twetaagako abasirikale nga bangi bifo nga tebannaba kumaliriza byonna abase osi waffe tebakireka mu bbanga omusirikale munne kitegerekeka nti yakubiddwa essimu ne bamugamba waliwo abatemu abakola ki abajja najja n'omusirikale ne babasangirizaawo kati oli ne bamukuba essasi omukuki mu mwala kati ne bali ne bajja nga badduka nga bamukuba ne bamusanga awo we bamukubidde amasasi agasembayo kuba ebisosonkole byabadde awo buli awali ejjinja awo wabaddewo ekisosonkole ekyessasi zaade zikunyukiriza okuwerekera esimu yabadde mu nsawo era obwedda bagikubako ngaenga wali asobola bakuwaya Thank you.
Nade nze kulya mmira ewa mukadde mwawadi wamukubidde essimu nga bamugamba mulimu abayitamu n'emmundu kubanga yazze ye okubakiika wano piki yadde asuubira nti balina ekisi kati ng'ali ne munne oli ne basooka ne bamukuba amasasi omuye n'agweri nalowooza oli afudde awedde ono naye lyadde limukutte n'agwa mu kigoma kujja nga yeekulula oli ne bajjera ne bapaakinga owaye bamwongerera amasasi ne tugabula nga gavuga ne tuyitamu ne tubula bubuzi ne tugabula bwe bamaliriza ate ne bazzaako mu ne tugenda nga bali ku piki mpya awudi ng'edduka emisinde ogimanyi nga talina buzibu tubaleta tumuyinaako buzibu ate abadde neyiba wange tubaleta tumufunangamu buzibu bwonna mumbi Jessica naalongo osi waffe naffe batugambye ekiro nti bamukubye amasasi tetumanyi kyatuuseewo tukedde ku makya nga batulaga kidiba kya musaayi wali eri naye naffe tetumanyi kuba neyiba waffe twabadde naye jjo tabadde na buzibu okutwaliza awamu bukyanga tumufuna ndowooza sekurite baba noolaba osoyo agenze tumanyi oba buzibu ki tetujja balimba naffe tetulina kyetumanyi tuli wano twekubaganya tugamba omusajja yabadde ati obuzibu bwavuddewa tetulina kyetumanyi basirikale kubanga nga bawera wakati huyo yazze yekka n'omusirikale wakubye omusirikale we naye ne bamukuba kitegeeza nti babadde tebamala singa babadde nga abasirikale bawerako tebandimutuusizaako ng'ayina emmundu osi nga talina kati ne bakuba ono ow'emmundu ne bamuggyako emmundu kwekugoba osi naye ne bamukuba saawa 2:2 n'abasirikale ne bakwata mu nga yabakulembedde kigeze essaawa 4 nga n'abantu bakyatambula azikunukiriza okuwerettaani agala okusaasira ennyo abantu b'entaawo ne Uganda Police okutwaliza awamu olw'ekikanga bwe kyabaguddeko ekiro ky'olwaleero kitalo nnyo ate kibi nnyo kitalo ddala okulaba nti abakuumaddembe balina okutukuuma ate balanise okufuna ebizibu ebinene ebifaana bwe bityo n'olwekyo kibi nnyo tubasaasidde tusaba bannaffe abakulu bongeremu amaanyi mu security kubanga ekibanga kisobotwa ku muntu omukulu bw'atyo then ife abantu abato abawansi abatono tuli mu kutya kwa amaanyi nakweraliikirira tusaba bongeremu amaanyi okulaba nti ekitundu kyaffe kibeera sekiwa kale ekibwa Nnyombe William nga ndi mutuuze ku ntaawo wano tufunye ekikangabwa ekyekigeeseza olunaku lwaleero essaawa zibadde ziweranga 4:45 tufuna amawulire gakufa kwa osi waffe ababbi babadde agezaako okutaayiza okukwata omusindiridde amasasi agamutiddewo saako ne munne n'agendera kusaga ebyamaanyi era ali mu ddwaliro ali mu mbeera si nnungi naye nga tuvumirira ekikolwa kyakoleddwa era nga tusaba gavumenti ebeeyo esitukiremu effette buli awali emmundu n'abakozesa obubi emmundu amu naddala mu bintu by'obubbi obubbi obwo buluddemu nnyo mu mukono wano nga abamu abamobairo mane babasse abamaduuka babasse kati babadde bafunye omukisa ku luno okubakwata naye ebyembi afande yagezezzaako okubataayiza kumbe bamwesoose dda naye tusaba mukama omwoyo gw'omugenzi aguwa ekirimu n'ekyemirembe ba-identifyinze racing code bali babadde bambadde ebijaketi nga bijjudde ki ebitaka enfuufu
ono osi gwe yabadde aweese omwami ofiisa gwe yabadde aweese bwe yalabye dressing code yo n'agamba sibe bano ate nga ye alaba olwedde balina emmundu kusinziira ku mulwadde oli ali mu ddwaliro kwe kusaba abakube oyerindako oyinza okukuba abantu nga te sibeko kambayiteko mbakole ki bayimirize okubayimiriza bali batandikiddewo kuba ki amasasi osa okwerwanako mu kifo kino kyennyini yabadde agezaako kuyingira mu kigoma awonye obulamu bamukuba esasi mu mutwe n'amasasi mu bitundu ebirala agamujje mu budde naye tusabe nnyo omupoliisi oli eyakubiddwa yakoseddwa ensingo mukama amusuuse tomanya ayinza obaako beyeetegereza ayambeko banne basitaafu bano okukawuntalinga abasse mukama we kitalo nnyo tusaasira ekitongole kya Uganda Police tusaasira abatuuze b'Entaawo ate nga ffe wano ekitundu kyaffe kyongedde okusanyalala kubanga tubadde katulina obuweerero nga osa aleeta abasirikale n'abayiwa muno ekiro n'emisana ng'abasirikale bepatoolinga emisana ng'obubbi nti babbye omuntu misana nga tebukyaliwo naye era ng'abantu baali bafuna okutya nga mobile money baate bo baba kansala Sebunya John Ronald kansala akiikirira omuluka gwa Ntaawo Mukono Municipality Council bwe bakazako kansala wa Kasasiro olw'okulwanyisa Kasasiro mu kibuga Mukono ng'ate ndi mutuuze awo ku Ntaawo DFI ekyalo ekirinaanidde ddala wano n'ekyalo kya Ntaawo olunaku olwajjo bafunye enjego eyabadde y'amaanyi bwe bakubye omukulu wa poliisi etwala ekitundu kino OC omwami Bagenda Emma eyafudde ekiro ky'eggulo tulina obuzibu bunene nnyo era n'ekyekango ky'amaanyi nnyo kye twatuuseeko kubanga omusajja oyo abadde atubeererawo mu mbeera zonna nga bw'omukubira akasimu nga ffe abakulembeze ng'avaayo mangu nnyo okubeera nga ensonga azikwasaganya abadde mukulembeze OC nga ddala amanyi omulimu gwe ng'era ayagala omulimu gwe kubanga y'omu ku abo be tubadde twakafuna wano nga abatuuze abadde nga buli omu amwenyumurizaamu olwa security ye ebadde ennungi ng'akwasaganya abatuuze wabaawo ekigenza obubi at least ng'olabira ddala nga mukulembeze yennyini abadde ebyalo byonna ebiri mu muluka guno nze ndi ku mikutu egy'enjawulo egiri mu muluka muno naye nga buli mukutu gw'ekyalo aguliko ffe ng'abakulembeze ng'atukubira amasimu nze yasooka okunkubira essimu okunoonya amukulembeze bw'anaakolagana naye n'olwekyo tufiiriddwa nnyo omupoliisi oyo ow'enjawulo ku poliisi ku bapoliisi abalala osanga omu ku 100 abadde amanyi omulimu gwe ng'era agwagala operations nnyingi obadde ng'omukubira essimu nga waliwo ekizibu ekiro nga ye yennyini atuuka nga taweereza buweereza basirikale naye ng'atuuka nze nabadde nkomawo ekiro saawa nga 4 nezigwamu nga zigenda kuwera 5 nempita wano neŋŋenda ewange saasanzeewo kintu kyonna naye saawa 7 nabadde nebase ne bankubira essimu nagenza okuwulira ne baŋŋamba nti osi bamusse nensitukira mu mangu nnyo nenzija wano nensanga abantu bayitirivu abapoliisi abali wano era ensonga zonna zibaddewo paka bwe bamugjewo nga wendi wano nkedde bukeezi saa 10 neŋŋenda nga bamaze omumugjawo ate era kwekukomawo okulaba embeera nga bweri naye Mukama Katonda tumusaba awe omugenzi ekiwummula ekyemirembe ate era tusabe ne poliisi erongooke okubeera nga yenkanankana ng'ono kubanga ono abadde wanjawulo batuwe no poliisi omulala ayinza okutukumaakuma ng'abatuuze kubanga abatuuze bali mu ntiisa ey'amaanyi ennyo kubanga tebamanyi kinaddako nkya bwe baba basobodde okutta omupoliisi omukulu mu kitundu kati ate ffe bakakyere tunaakola tutya n'olwekyo batuyambe batuwe obukuumi ate obusingako wano
Era moto.